agambye mbu yasanzeewo kondom. Omanyi oyo Jeno ebyafaayo bye nabigamba tasangangako mu lutabaalo kintu kyonna kya mugaso ye buli newakonye galamba yasanga wandaweya oba bajasiba naye babimutega nkubuulira yasanga wandaweya ewakonye ate ne muno twasanzemu wandaweya y'amagye nene nebyamagye ebya Jeno byantabudde birimu n'abasawo Abaganda birimu ne Mama Fina ebyobulumbaganyi ku kitebe birimu noono nkubuulira ensegudde etalu abamagye baffe balimu noono kakati ekintu balese ekintu mu mpale y'amagye nenandaweya bwete basibyemu ne Mama Fina bajeti yafa mulya nene gwe ensi bagimumanya abantu batubyekezi abantu abafuna mu nsi mpale y'amagye mwali mwandaweya y'amagye nene mu kitebe ate Jeno agamba yabaddewo nyinafe Mama Fina yakisalidde kubanga Jeno ebintu bino byekulumba eniyopi nange byansobedde birimu Mama Fina amagye nti intelligence kati lindako sente zitusasula bwogamba nti birimu Mama Fina kati ani yalumbye ekitebe naffe tukyanoonyereza kati oba yabadde Mama Fina oba yabadde Muhoozi tekyali amanyi oba evidence eri ku gulawundi eraga ndaweya y'amagye nebyokola naffe kubanga department yaffe ya intelligence nakati ekyanoonyereza neeza otuzigira emituba banange bano babadde babbi babadde baki naye nga loleezi bbiri n'ensululu bazireeta nti basime ayinza okuba yazimba go down naye baatidde nnyo era mu lipooti gye bawadde nti wali wanene kyovola balowooza nti n'omuntu asobola okubeerawo n'akolerawo training okitegedde so ekirumbisa ekitebe nsaalwa ekirumbisa ekitebe kusala speed omanyi nina emboozi gye ngenze mpuliriza n'okuwamba bana NUP nti Bobi yagamba essaawa 48 ze yagamba mu ssaawa 48 enkeera mwayiwa amagye Lolemeka yenkeera ku olwo mwawamba Chairman Nyanzi naye ku lwokusatu nsiba ssente Besigye yali mu kooti ey'abantu yali mu kooti oye Bobi ebimu mbasagala byogera kuba bajja gamba nti Waiswa aba awaana naye ffe tuba tulaba ate nze ndi mwogezi ate nze sinegosetinga byakubeera right nze ndi ku reality oyo ye Bobi yakwata tewali kibatabudde mu byonna ku Bobi nabagamba wano nti amaze okuwete koona wali ekyasinga okubanyiza ye Bobi okeera ku makya ng'atadde wali Jeno Mugisha muntu ye Bobi okeera ku makya ng'alina wali Winnie Byanyima ye Bobi okeera ku makya ng'alina wali Winnie Kiza ye Bobi okeera ku makya ng'alina Waswa Birigwa bonna bali awo ng'abayina ng'ali ku nsonga ya Besigye kubanga baali balowooza nti n'ensonga bagenda kugigobololamu okumu blackmailing obutawa leadership era wabawulira nga boogera ebintu ebyaki ebyenjawulo naye ye ng'omukulembeze amanya when to act and when to react ate n'ensonga ya military court martial ebaddewo kati olwaleero olw'okubanga baalaba obukulembeze ne ultimatum ate ultimatum bagigoberera wadde not to the latter era tukyabanja abantu baffe ekyokubiri ne organizational abilities zaffe bakeera ku makya awo ku ekitebe kya NUP buli lunaku mbeeramu bambega abakiyingira era bo beewuunya nti abaana bano batrainingira wa naye tosobola kukiza mabega this idea started kasita bafuna omuntu agenda okubagatta era owulira abantu bonna be babawamba nti Kyagulanyi azaako Kyagulanyi talina kyazaako Kyagulanyi kyaliko kiri kyeki ekigambo kyazaako mubanga abagamba nti kyaliko akivuddeko kyaliko kyakuggyako bwannakyemalira n'okubuuza ekibuuzo nti azaako nga kyaliko tannakivaako atalina n'okuba nekyazaako kyeyajja okukola kyakyaliko
era mulina kubuuza nti ali kuki ayagala kukyusa gavumenti si kukyusa kugijjako kubanga eno gavumenti etufuza obumbula gwongamba otya nti amagye ga Uganda gonna commander of the defense forces nga mugamba nti abeera busy alina okulaba oba Congo tuli bulungi alina okulaba oba boda ye Juba tuli bulungi alina okulaba oba boda ye Kenya tuli bulungi alina okulaba amagye gaffe oba amagye gaffe gasula bulungi alina okulaba amagye gaffe gasasula bulungi gwomanya amagye we gasula omanyi units zetulina mu police force ezitalina we zisula ezibundabunda nga bwamala okuzaayo emmunda ate anoonya mu kitebe mwana agwasule paka ku makyo bavuga ebboda ekiro omanyi abaana b'abasirikale abatali ku university olwaleero kubanga talina busobozi sente zeyatereka mu sako bazibba omanyi breakdown eri mu magye omanyi nti waliwo omujaasi eyetta nga yetta olw'okubanga ku mulimu bamusosola bamuboolera tegutambula mu buvunaanyizibwa bwe binatambulamu n'ava mu bulamu bw'enseno ng'alamidde oyo yennyini Jene yagambye nti yabadde n'obudde obujjako ku kitebe ky'ebyobufuzi ekya NUP naye nga yajjayo ate ye yayogedde kamwa kabi kasasiruganga omwenge emperekeze ya sitaani yannamadala mukama mwaja atuyisa feneko gweddalu egenda nekereze abayigwe kayongo kakati abantu bamwe bano abawambibwa abawamba yakkiriza nti yabawamba bonna bagamba babadde mbuya kubanga tekinologiya tebatambula naye basooka bwe twali wano tufuna amawulire nti abantu ba National Unity Platform bawambiddwa twali wano ku programu ewedde netutamanya kwesiga gulire lyani gwe tuyinza gamba nti awambiddwa batakoze eki tugenda okubukesa ku makya nga ba commissioners ba electoral commission ekyo kikulaga nti abantu bano balina kobaane enteekateeka yaabwe ya kobaane gwongamba otya nti ovulo leero yafuuse y'amagye nga jjo wangambye yabasiyazi ongamba otya nti ovulo yafuuse y'amagye nga jjo wangambye yabasiyazi gye lyabasiyazi kubanga mubadde mugamba nti yeyo enyambala yaki yabasiyazi naye bwe mugirabye nti abantu bagitanidde ensi yonna kubanga we have a superstar ekifuula omuntu superstar nti oluusi ng'ogyeko ebyobufuzi yaba ayagalwa nnyo era ng'aba kyakulabirako ate gwe tulina kyakulabirako ekyegombesa tekyesittaza abantu bamwegombyeko ebintu bingi genda olabe okuva bwe yajja mu kisaawe ky'ebyobufuzi n'alyanetinga ne kala ya reedi genda obuuze mu market economy kala ya reedi mu byenfuna bya Uganda eyongeddeko kyenkana ki abantu okuba nti babigula ontegedde bulungi so abductions byonna bye bakola kutunafuya nange mwenyini mbadde ku tasibewo tasulewo era malinda kubuuza kusande nfuluma mu kyaki nga bantaddeko obusajja busatu buna bugamba ki nga bungoberero buntaddeko embeera twali wano biina omukolo gutambudde bulungi bafaaza atubulidde likonsayire osonyiwa abantu abakutaddeko embeera nkyali mu kulowooza oba nasonyiwe oba sisonyiwe nga abayaye batandika okuntekako ki embeera egundi ate embeera sigenda kuddamu gikkiriza nayo nagitadde anybody who wants me I will pack and we face off that one I am telling you man nze siri fugitive sirina nkubuulidde siri fugitive bayinza okuba abakunoonya bayina enkebete anti kati nkugambye kati kwolwo gwe manya nti you'll silence me to death siri fugitive sirina musango ate siri wa bulijjo man siri wa bulijjo nkubuulire amazima ga Katonda siri wa bulijjo kayongo kakati lwaki oli omuntu alowooza asobola okuntekako embeera nga ntaddeko obuntuntu bw'oba neetaaga wembeera mumanyiwo kumpi ne poliisi